Are you crying? Oh no, are you crying? It makes me emotional. Don't be stupid. Bana bebaze bakuba bo bakubye mu nkuuka ne babakubanga obubwa. Ne bakuba abana bo mu nkuuka bakubye abo. Nze nabalabye nga bakuba abantu mu nkuuka nga bakubanga bakuba obubwa. Bote babadde nabazadde. Banange biseere bimu nga mwagala okuwolereza musooke mulowooze nga tolowoleza wansi wa bigere. Nga mulowoleza ku mutwe. Bakubye abana mu nkuuka. Bakubye abana mu nkuuka. Ne babayira omuliro. Ebyo nga mbali kyemuna ajja kubyogerako. Ye mama Fina ali mukolereza we balumbe kitebe kya no plush yayogera nti kibi nnyo. Banange ayogera wala gitugenda kumuvuma. Tugenda mugambako. Ayogera ebyakisiru, we are here for you. Chemugenda tusiriwalirako namwe. Chemugenda kutusiriwalirako kila muntu kila nani Palaso must shine. Iya kati bino bizolo byaliye ni tujja bayitira Palaso sebo Palaso yabatisiza ne live omukuli yabadde tasobola jikola. Mugenda kuba bani mwe bambwa womba gasiya kisirana. Mugenda kuba bani ngale boss wa mwe bamulombe nani yefukira ni mumpale nga temusobola muwolereza kati gogenda kubani tunulange ngenda gane nkaddi temutabula na mutwe kubanga omwe wange yangana okukayana. Palaso must shine. Sebo mwene mukuba banange ebintu byagwawe ebintu byekisibi bakola fetwala bako twawulira entalo zaba bebekulu ebyo byonna bye muri mukola byali mukola byakuddamu abantu bako abantu abali violate nagezola banone yabbe ebitano na yatutawani. Ozi bayogedde ku mubbi munne. Ozi bayogedde ku mubbi munne. Naye tubadde twagala mukole wa katiisa. Mulumbe Palaso tweyongereyo. Mumulumbe. Ate bale bayomba banaku gundi wabo gwe bawagira awunya. Sane awunya nabakazi abebaka naye. Newunya nabakazi. Oya chakisi akisinga n'omukazi kumimwa. Akamayirungi kibala ne gabadda mu nsonda y'emimwa. Nona abakazi tuli bazira era luli nakigambi Masolo Queen ne mugamba mukwano oli muzira. Ne webakawo bwoti kyabugazi Masolo mukazi tumuwa awadi. Ali wagwe weyambulira. Ali wagwe weyambulira bannange. Oh nempe wempise kubanga banange nyongera bajukiza Uncle Palaso sa Palaso teyayombedde ku internet yazze nakuba amadinisa nakola fujjo kati mukole wakatiisa tiisa senajja nembagambo oyo muyimbi upcoming talina lugendo mu music ne bandekanira ne banvuma talina lugendo mu music. The only thing they can do kutulekanira nakuba bantu nakutuunyirira byebyo byokka basobola okukola. Other than that bafu botunulira Palaso ye muyimbi gwotunulanga nga osobola no muyita ku mukolo n'ayimba. No muyita ku mukolo n'ayimba. Palaso musajja alabika bulungi, awunya bulungi, ayambala bulungi, musajja wa buvunaanyizibwa. Okitegeera ekintu ekyo. Ibali bebe. Palaso nemwe nga tuvudde ne kweno fight. Palaso is artist betugamba nti yono bwo balaba yimbi tuso kutabala Palaso. Nsinga ne mwanzo kusa bwoti nonga mapanyi nyimba za Palaso abiri nzukuwa. Palaso muyimbi. Si tali mu gambling. He's not gambling. Muyimbi. Shegera. Naye abana bichi basobola okukola kuwemula. Ibana abawemula banako batambulira ku boda. Bawunya kabuvubuka. Bambala bivesti ebya black nga mukama waabwe ebya black ebyekumi bbiri. Ombwa gasirani. Nenga sweets. We are so proud of Uncle Palaso. I personally nze nkubulire bigambo bino his gambo linga alien skin wa gambo linga music kigwaina na uyu bichi byayimba. Bogus music, boboga music. Sagala kisajjejo. Sakyagala n'obulamu bwange n'omutima gwange kati kamba bulire bigambo bino. Tali nze nina abantu bemmanyi
nga balasita basiba enviiri bali amayirungi naye ezo omuvubuka omuyangamba namukasa nkubulira ebigambo bino teri mulasita asobola kuba mukazi omuntu yenna akuba omukazi taba mulasita aba muyaaye abasajja abayaaye osanga omusajja nga anywedde n'enjaga naye nga tasobola kuba mukazi. The moment you raise your hand n'okuba omukazi oba musiru kyasinza obunafu. The moment omusajja wa raisingira omukono gwe n'akuba omukazi oba ofeirinze. Nze era kasita bangezaamu okunkuba ne bagezaako kuba abakazi abamu bannamawulire abamu ne mmanya abayaaye tebabikola. Nze naliko ku gundi ono omwana ono bamusibire South Sudan. Yali South Sudan yalikuwa yali nsi ekyo Fiki Gaza. So manager we is my good friend Kim Hanks. Nangamba ngende ngamba kolero wa PR. Naye natuuka wali bavubuko balaba abayaaye naye nga bawa abakazi ekitiibwa. Leka demu atule, leka demu omaze okubakyala. Lasita takuba mukazi. Era omusajja yenna akuba omukazi ayambala ekiteeteeyi tugende ku nasa. Tugende ne mu saluni bamuteekeko obukooweekoowe. Teri musajja nga lasita nga akuba omukyala tebiriiyo. Era ne bwotwala bange entalo z'abakamiliyoni. Bakamiliyoni tebakubako ba Juliana. Naye nina ka video kenalaba aka Jasmine kikazi kyatunga kiyimba ne bamusalako. Oyo taba mafia abazolo. Mafia kyoyo. Mafia kyoyo. Nze abantu abo nabakoowa. To an extent buli kibi ekibatuukako kinsanyusa. Byayagala n'okunkuba ebyo ebibisi. Kyokka bawunya balinga embuzi ennume gye baakavuukulaawa. Yes, bali bankubi. Si baali ne bankubako ne ngolo ne bansikane okumusikanga na babba ne kyaja yange. Oyo abalasita ki? Abalasita bakola ebyo abayaaye abaniga nze kugambe naliko ku Fiki Gaza nga ngenze mukolera PR we bamukwatireyo. Nga bamukutte. Naye nga abavubuka batuwa ekitiibwa mukwano tulako wano tukolako oti demu simademu amaze okulya tuleka abakyala bali mukufe tuli leero nga balina engeri gye barespectinga mu ekitonde ekikyala. Omusajja yenna atarespectinga kitonde ekikyala ni mama we batamurespektinga. Awo kapalaso we ya Mrs. Yabadde amukwata n'akuba bali bonna bakuba omwo. Ne bamala ne babasawali. Ne bamukwata mbivesi bye ebiddugavu ne bamuteeka ku muti n'amushevinga tamukuba. Amushevinge bushevinze. Amusige ka deodorant wati mu nkwawa mala muviiri. Abadde palasa atumalidde 2025. Atuli okay. Era je chikula gwe ino Uncle P. Ate nze mbabulira ebigambo bino nze kino mukijje ku nze family y'abamayanja ndalamu. Katulinde mulabo banasiba palaso. Naye baba bakutte palaso nina ndaga muntu nina passport. Obish nizo buteyimirira palaso. Mutabani wa mayanja. Olaba nayimirira batankwata. Kolaba nali musango gwa haji gwe safu na muwadde ebisatu. Nenkola moyo gwansi. Atolo Uncle Palasa nkubidde omulabe wange. Banku bane babba ne charger yange. Boss wabwe gyatambula charging sako kuba yali fast charger najigula Dubai. Mafia ki omubbi. Nibane nabalabisiza oba Clement yabadde wabula kandekera okwogera ebigambo ebingi omwami yaŋŋaana okwogera ebigambo yaŋŋamba tayagala mbenga nkayana n'abantu omukulu yaŋŋaana olingetta by the way nga tuvudde ku ebyo wano omusajja naye nze ye nabagambye guno omwaka omusajja wange nga tuvudde ku ebyo omusajja wange ebyo bye boogera mbosimanya mufumbo biki ngenda kwogera omuka gugenda kunzigwako nga mpolereza omwami wange gugenda kunzigwako ekyo kyo nakkiriza. Bw'osanga omukazi n'akuwayo kasente naawe n'okola byakuweredde muli ogenda ng'agamba nti ogenze kukola. Like relationship ebeera capacity building. I know. Supporting one another. Yeah, but if I have to give you and you can't give me, we're not supporting each other. I thought it was meant to be a 50-50 win-win situation. It's not about giving, who gives who. It's about loving somebody. When you love somebody, togena nakufuna budde butandika kwogera ebyo luli nakuwa necha nenkwa omuntu ng'omwagala. You can even run bankrupt. Nze n'abakyala bimanyi nga yayina sente nenga omusajja azimumazeeko because amwagala. Love is blind. That is true. Love doesn't ask questions. Love doesn't ask why. Love ye muntu okujja nagamba nti Junior, you know what? Neetaaga sente bweziti nga tozinaawo n'ozeewola.
nozeewola because you love somebody. Nze nina abantu be nakolera ebintu. Naye kati wenzijukira mbye nabakolera ngambo banali kuki. Twabaga ati omuntu waba mulavu abanga agudde eddalu. Abatawulira you know bannanga omuntu ali mulavu abanga anwedde enjaga. Newe bamugamba nti tebakwagala batabiraba. That's true. Era nze bwe ntegera nti omuntu ali mulavu osooka n'omuleka ne bamumenya omutima. After heartbreak is when you understand it wasn't love. Naye omuntu ng'ali mulavu sooka omuleke. Bamala omumenya omutima bagumenyeemenye addemu amagezi. Nze si wa muntu ali mulavu magezi. Naye ng'omanyi nti people stuck with people. Yeah, people are not happy. Abantu naddala abagamba nti bali mu marriage. Abantu bali mbufumbo nenga banyine nnaku kyovola nze ngamba nnyo abantu mulumbe bulumbi. Omukazi bw'omulaba gwe lumba ne bagandi mufumbo lumba yogera ensonga zo. Abantu bali stuck with people tebalina ssanyu naye ng'awulira amwagala bannanga omuntu atakwagala amenya. Wala ofunye experience eyo ng'oyagala omuntu nenga takwagala. Because kati ng'ekintu kyoyogera ekyakuba nti for you date randomly you just agwofuna n'oyagala gwotwala kirina we kiva. It is not just out of the blue nti oyina kwanga weekyawa. Bamenyamenya dde omutima. Like nze nalina love. Junior nze nalina omukwano bannange. Nze nayagalako like I loved people. How long ago is that? How long ago? Nze ati break yange yasoka yali ku university. Embwe eyo najagala nga ntasula ne tuition. I loved that babe. Nga musasu. Can you imagine? Yanchitigako with my friend. Bali bamuyita kale ni oyo omuwala simuli mwerabira. The girl namusanga mostero nga anchitigako with my friend. Nali ngenda kola na paper that third nze nakaba amaziga ne bandetira bakansala nga munana. Nga I can't believe. Ngenda kola yoka program kana mwatulira. Kuba kati omwatulira and that is healing. You're healing. Omuwala bali bamuyita kale namubuze ekintu kimu kale ni why onchitinzeko with my friend. Nangamba mbu I'm too serious. Yayagala abantu abamuyira amazi. Mbu abamutwala bamugulire ebimuli bannange oli omwala ali tasaka yangamba I cheated on you not once not twice nkyajjukira ebintu nga ndi ku university Makerere nakaba I cried kale niyo najjo oli muguya gwe siri kwerabira wanjigiriza ensi nga nkitwala n'ekigulira chips omanyi university mmere yesinga obuzibu ne mutwala ne mugulira Bambi chips za 12 bane tewaliwo chips zabanga za 12 e Makerere ni mutwala ne mugulira go do not 2000 at the university obo sacrifice nze bingi ne chigulira TV ekyana yaita ina TV mu hostel nenya ne mugulira TV ya mitwala ana kati gwe sente walo zijja wazaliza daddy no my daddy yabagamba nabanga ebintu my daddy yabibagamba oza yali alimba my daddy yabagamba nabanga ebintu ewaka nga mbitwalira oyo Karen tivinzi tutte entebe zibye waka so my dad yabibagamba nti tuli yabanga carpets ngata kubuza because I remember when ali ku uni when atandika okudatinga nga ngenda kumaliriza nga wemba dating omuntu oba gwensoma naye ngomubuza sente ozijjawa oyina sente mekaze tugenda okulinga njanzitegeere okitegeere kati gwayita kubuza nti where do you get all this money oba bino ebintu nga bikadde obijjawa nga tafayo. Of course, of course, baby, dali mwagala. So many people don't know bantu bye bayitamo to love them. That's true. People don't know what people go through to love them. Omuntu nakutwala kafejja vazina gulire mere nga tomanyi sete byayisemo kuzifuna and you just don't appreciate. I don't know why people don't appreciate others in these relationships. Oyo mwana kale ni tamanyi nabye nayitanga muti ebintu nabibanga na waka. My dad nanzigula kutalo nachawa n'okunchawa. To make that girl happy. Nyenda chali china abankebera musimi omanyi omuntu achitinga omulaba. Omuntu achitinga babula. Abaye kweka esimu erimu password alinga mbega wa ADF. Buli omuntu waba ne simu ne password mu simu. Nga gwe pata nawe tojimanyi tegera achitinga. Why do you have a password in your phone that I don't know if I'm your wife or husband? No, for me that I really have no problem with that. Kubanga sebuli chimuntu oyino chisharinga no musajja. Do you understand? Waba abasajja bo dating nga ayina byatayagala kutegeera. Not specifically to cheating or anything. Nenga tayagala kumanya byokole byaba mikwano jo ba family yo. So
nzo omuntu okuba ne password mu ssimu, a phone is a private property, you know. Like, let us be open to one another. Relationship yonna enobeera open nga tewali kye twerimba. That is when we were young, but now if you really love me, there is nothing you are keeping from me. It's not there. Nkugamba Junior, you're going to be so exhausted, you're going to get tired, you're going to be frustrated. Singa oyagala nnyo okutegeera ono girlfriend wo buli kimu kyatambuliza ku ssimu ojja kutya. Naye gwe nobeera ne namba z'abasajja nakebera mu ssimu y'omuwala nga mulimu messages. Sina buzibu na muntu kukwana, but be transparent, be open. Kati n'omugamba nti message biki n'omubuuza yali agenze kunaaba nembikula essimu ye oba ku Katonda kyeyandiko password yali tannagiteekamu nazirika nendo bikula message. She's meeting other men, she's telling them nga bwe ndi muganda we that I'm her brother. Naye abakazi mumanyira like nga yabagamba ddambo ndi muganda we. Natunuya messages at first sabi believing. Omanyi waliwo ebintu byolaba mu relationship nga you can't believe them. The heart takes long to believe what the brain already knows. Omutima gulwawo okukkiriza obwongo kye bumanyi. Kyoba ofiirwa osigala okyawakana nti omuntu teyafudde. The brain knows nti omuntu yafudde, but the heart has refused. Ekyo ekiwala kyekkaleni nga nsirika nendolaba omuwala akyuse. She's acting weird. Tabeerawo eva. Hello? Yampanga reasons. Kitegeera. Kasita omuntu atandika owa reasons mu relationships. Nga kuwa reasons ki? Ati omuntu buli woyagala omulaba nga ateekawo reason. That's okay, excuses here and there. Excuses in relationship mote oyaba agenda. Where are you? I'm busy. Nobody is busy over somebody they love. Tell muntu aba busy ku muntu gwayagala. That's true. They will always find the time for you. Naye buli omuntu kasita obanga muri mu relationship nga yefuula busy, yefuula hard to get, mukwano oyo muleke aba atandise okuvaako. Ne wali omuntu yefuula hard to get nga ayagala proving it really you're the one. Obadde okimanyi ekyo? N'okuba amasimu n'engana ng'oggakwata nja tegeera how do you react, how do you manage your anger n'ebirala siyingira mu kintu nga sitegedde. Buli woowo omuntu vacuum gw'oyagala n'omuwa space abalala bajjamu kutwalako. Buli woowo omuntu gw'oyagala n'omuwa space, people will come and feel it. Kati kambuze, after that you lost it. Noba nga tokyayagala bya love ebyaddala. Nakisanga kyagala ekiŋŋambo kiri mu lekitalo mukombe kiri wa mukwano gwange. Kati oba instinct zangamba zitya nti let me pass at my friend's hostel. Oh my God. Ndokusanga engatto zifaanana eza my girlfriend. Ningamba baali nno tebansuubira. Nenkonko namusanga gyali. Bava nakunaabako. Like up to now, I don't know lwaki omuwala oyo yankiitingako. Okuva olwo ne neekyawa. And sometimes, Junior, it's not about buying the TV or okuba TV ogireetera omuntu. Those are just sacrifices we make. Nenga abantu bako ebirala bye baagala. There's much more, you know, to bringing TV and buying clothes and buying chips and chicken. Ensonga endala zonna walowooza nti oli kwa 100%. Namukubanga laawundi nnya. Nga ngamba Junior gwasinga. Manya abakazi mulina ebintu ebyo mwogera mu buliri. You are the best. Hit me hard. So olabanga mu buliri wali omumazaako then ebirabo oleeta. Namukubanga laawundi nnya non-stop. Ngwe era omuwala ngamba mbu malako kyokka bwe yali agenda yangamba mbu I'm not man enough simalako. No, actually ako kantu k'abakazi naffe tetulina we tubagondeza omusajja buli omugamba nti wali tomalaako akendeera. So ako kantu k'abakazi bakakola nnyo. Ekintu ekyo kinnuma nze omukazi okuŋŋamba nti simalaako. Mba mpulira mpeddemu amaanyi. Omanyi amaanyi genzisaamu generation. Omanyi amaanyi agali awo. Sigamanyi.
bano mukazi okungamba mbu Junior wali tomalako sikifunangako by the way all my exes are saying I'm good that chembagalako sifunangako but you know people are different what your ex wanted your ex Irene chela yagala ex someone sichasobola kubanga ayagala so you may have served a half-cooked meal. Ewa Irene, ate wa Jenny no serving a fully cooked. Do you understand? That you kuvo nze sina love. Era bojano ngamba Junior, I love you. Now, are you serious? When did you even start? People claim to love me. Are you happy with the claims? Do you enjoy? What is your fantasy? What do you fantasize about a woman? Njagala nnyo gana amabere ama song of like ng'omukazi ayina ebbeere song of like those breasts ezibeera zigamba come to me like gana agakyamanamu ne gamera embaliga like ng'ali kutunuzaamu buwooti nga gagamba come to me nze saagala mukazi ayina amabeere gaagwa that's a total turn off to me era kasita ng'ebbeere olikuba emabega liringa stocks njagala nnyo bano abawala nga ebbeere liyimiridde ligamba come to me naye ogwa ku mukazi ng'ebbeere liringa ali kuba bw'ati emabega bana abo bannemerera so that's my fantasy. So that's all. Tofaayo ba mukazi muwanvu mutono mumpi. Do you know what I'm trying to do? In case waba wana abantu bambi abali into something that you're doing, ngabote baina chebaga ninga ina kasente ke. Ayaga just to have fun. They can always come to you. So what else do you fantasize? Oba mumpi, oba mutono, oba muwanvu, I don't care. As long as amabe ebbeere nga liyimiridde. Ekisege ngo ligamba come to me Junior. Come suck nipples. Baita come suck nipples. Junior agenda kubaninga live. Come do what you ngamba desirimanyi libeera litya. Liba liyimiridde. Lyonoonya. Eryo lintabulira ddala. Like I lose all my senses. Bw'omusanga nga taliyina nenga ate essente weeringa gw'oyagadde, what do you do? Abo bagira balindamu. Kubanga abantu bamishonizeeko bebyo ebikazi bikulukulu ebindamu kasente bishugama ebyo era byebyo amabeere era geego gakukasuka. Sorry about that. Naye omwaka guno I want to do my thing. This year I want to enjoy my life the fullest. Junior wayagala Ariana Ssebunya anange. You have to remind me that. Byali bituufu oba byaba anebe social media tekyaliko kwogera bituufu oba si bituufu. Ebya Ariana Ssebunya. See. Look, What did you face? Can you talk about other things? I want to talk about those things. Oh, were you in love? I'm shy. Were you in love? Ebyana bitera okunvuma mbu gu generations oguntu ogwo. Nange kankugambe gu Junior oguntu ogwo. You don't normally when people say we don't want to talk about it, omuntu aba akyakulimu bambi. So I really don't want to talk about that. Please, excuse me. no, it's all right. It's okay. It's okay. Yeah, we can see. We understand actually. We can feel you. Yeah. Abantu balina embeera ezo bambi. Buli omu alina omuntu gagamba nti I don't want to talk about it. Especially if you haven't moved on. You know. Yeah, what happened? I really don't want to go there. Are you in your happy place now? Or? Yeah, I have been going through a lot lately. Please. Why do I think you actually have so much love? Abantu abali mu dinayo babeeranga bwole, sorry to say. Naye abantu abavayo naganze saagala neranze ndyako nengenda. I feel like you guys mulina omukwano mungi nnyo. And if you got someone that really loved you, appreciated you,
you could actually settle down. Yeah. Maybe. Okay, so Junior. Every time babera bambuza oyo omwana Ariana Ssebunya Ariana bana Gisomye nze saakubuuza muntu bintu bya social media ola social media nze singitakinga serious, so for me it's just a joke. Era comment gwagisomye singa togisomye ekyo sandi kikubuuzisa. Yeah, you know, it makes me feel out of place, like Oh, it's something I want to talk about, like it traumatizes me. And do you think she put you in the same? Did you go through the same experience? Like yeah, she was doing exact things that way. Oh my god, I don't even want to go there. My god, it's okay, Junior, it's okay, don't cry, it's okay. Don't cry. Do you want to take a moment? Are you crying? Oh no, are you crying? It makes me emotional. No, I swear I don't say he's not lying. His eyes are red. Yeah, Bambi Junior. I know, it's okay, I'll be fine. I've gone through a lot. What? How do you think we can help? Like, how do you think I can help? Sending money, like Wale bagula. Joga and Ariana yayina sente. You seem to have been in love with her. Did she have money? I don't want to go there. No, but honestly, guys, this is serious. It's a scenario called Junior What, by the way. We might be joking, but this is serious. I think this guy was in love. I'm going through a lot, so it's okay. I'll be fine. Do you ever have people to talk to? Yeah, of course, yes. Suku is there, right? He's always there. I have these dormant friends of mine around here. But actually, my friends do not even have time. We rarely meet. It's just like an appointment. Those are the kinds of friends that I have. Very busy. But you buli toilet paper, ogula toilet paper no ulirango okoi. You guys, why won't you leave my home? Why do I think you're lying? I haven't had anyone talk. Like, I didn't hear any voices. Yeah, they are quiet. Ariana, who you? Please, I don't want to talk about her. It traumatizes me. I want to cry. I wish you could. I've been seeing you as a person that is really transparent from when we started talking. You've shared a lot. Now, just this. Please, there are things which, like... We are all going through a lot, Junior. You just see people smiling, but we're actually going through a lot. People cry off camera. If you can manage to cry, and she's here, I mean, she's listening. She shared the live. Oh. No. Let us not... It will be another time. You're not... I feel like I can open up. Are you really hurt? Maybe. Yeah. Ariana, big up to you. For once, we are so proud of a girl child, a Gonza boy child. Nag. Yali angonzezza the way baba yali angonzezza naye maama. Ate nga kaana kalungi nnyo. Like nange kale ndi mulungi naye it never works. Oli mulungi for a man. Ate nze buli musajja mulungi, just ebikolwa bye bibeera ebibi. Naye buli omu alina omuntu w'asobola okumwagala. So Ariana bw'aba yali yakusiima. It is such a beautiful feeling. I think it never worked out. Like, Banange, please. I'll cry. Like, I want to shed tears. So far, so good. You're actually doing so well, and we now know where you stand. You made 2 statements that have actually given us an insight. I think you were in love. Banange. Maybe for once. It is like, okay to admit. It is okay to admit that this is something I was in love. Not all of that much. She had put me in love, and thing never worked out. Like, I was like, okay, it's fine. Did she give you any reasons? Did she mention
anything, or did she just say Nakera kumacha nemo blocking. Like I kissed her goodbye. Like it was painful on my side, but it's a decision I had to make. Are you that kind of a person that just blocks women? Yeah, so when I love you and you are acting childish, like I'm like I was willing to love her, but she was acting childish, jump, and me I don't need jump people because I'm jumpy too. But you're older than her. She's just a senior 6. Yeah, She's 6. I was younger than her. Oh really? Yeah, younger by 1 year. Do you want to say Ariana is 26? Is that what you want to say? No, she's yeah. I'm the younger one. She was older than me by 1 year. Wait a minute. Ariana, no hard feelings. We're just having a conversation. Are you saying Ariana is 28 and you're 27? Yeah, maybe she started the date. Like going to school, which is okay. Is this really okay? Yeah, because me, I saw she was old. What made you think she was old? Was she very sharp? Yeah, she's a sharp younger girl. Ariana, she's a sharp, young, nice-looking girl, and she's... You know, women, talking about age or sharing a woman's age, omukazi ayinza n'okwetta. You know that, right? Junior, please, could you come back, please? Oh, thank you very much. Hi, Ariana. Hi. Hi, Junior. How are you? Yeah, I just want to say good night. Like, how are you? Just bye. Like, good night, everyone. That's rude. Junior, that's rude. That's a bit rude. Like, I have nothing to say. Please don't do that. Like, okay, what now? What am I going to say? I know what you want to do. Like, no, wait a minute. This is all going to waste. Normally, we've had a chat for hours. It has to lead to something. Like we need to find a solution to something. Yeah? Ariana, can you talk to him? Do you have any questions for him? Of course, I have a question. Please do. Junior, do you love me? Wanji? Generations. Bye. That's sweetheart. Don't do that. I do. Okay, I do love you, ne. Anyway, it's okay. Generations, bye. Okay, bye. No. 1 minute. Ariana, what next? He loves you. Can you ask him again? You love me, Junior? Yes, I do. But you're crying. Ariana, now better romantic. What are you saying? He loves you. No, that was not nice. That was not nice. Olabai. Owedda kwendikulaive nga mpulira byali mukwogera. Kati nange nziramu ntya amaanyi mazima ddala. Abantu boogera ebintu bye boogera because they're frustrated, bali disappointed somehow. Ono omusajja Bambi alabika akwagala. Obwedda twogera nga yeekaza biki abawala nze biki. Bwe tutuuse ku topic eyo Junior akyuse nnyo. That means somehow kino kimukutteko nnyo. Ate omubuuziza, do you love me? That is so huge one on social media okubuuza omuntu nga Junior, because Junior is not just Junior. He's not just a TikToker. He's a big deal. So kumubuuza, do you love me na admitting anagamba I love you, no sika oba no sika. It's not nice. Okay, I'm sorry about that. Do you really love him? So very much. Oh, I wish you could hear this. So what is the problem? Why are you guys having issues? Maybe we shall talk about that out of camera. Are you seeing someone now, or are you giving it space? Space.
Would you give him a second chance, or you just want to stay saying I love you and that's it? Yambulookinga. Yakublockinga ku WhatsApp ku TikTok. WhatsApp. Wow. Do you have any message for him? Kubanga kati agenze, it is as good as useless. Nze nkimanyi akyaliko. Baba nkubire nga nvudde ku live. Ampulira. Akubire. Ankubireko nga nvudde. Kuba nze mukubira, the phone does not go through. Nti olabika wamunyiiza. Bye wamunyiizaamu olowoozanga ebinene ennyo oba ye musajja wa kyejo. Omanyi sometimes tudeetinga abasajja naye nga balinga baana bato ng'olina mukwatanga mwana muto ate naawe ng'oli muto. Olabanga ebyali mmeja oba bwali buntu butonotono yejjako ne yezzaako. Just buba lyerinjo yonna we liri mutawaanya. Nti oli muwala mulungi, Ariana. You're very beautiful. Ate oli confident. So any man would be there ngali so worried, seeing you out there ngalowooza wandibanga olina someone else. Ate yajja nayombera mu camera. Omanyi yayomba mu kifo ky'okujja ne tuyona nayombera mu inbox yange nangamba kino yagenda bugezi live n'atandika kwogera. Which is not kyamu naye nkiwa mwesanga ku TikTok, right? Tumesanga ku TikTok. Oh really? Ekyo kiba kyamu naye ate jjukira bwe tuba tudeetinga abasajja bano olina okumanya omusajja gw'odeetinga. N'ogaa nti katono omusajja nga ayogererawo ekimuluma ajja kugenda akyogere, and you just learn how to live with him. Kati watyanga ne kati ofunye omusajja nga naye alinga bw'ati n'ofuna omulanga alinga bw'ati, what can you do? Nedda Bambi, Ariana, that's really sad. It's very, very sad. Zakawela West nga ye muntu gwenjagala osooka kushinga happy new year akanamba ke nga tekayitamu. Imagine that feeling. Omanyi abeera? Manyi yo naye ng'ogendayo. Ogenda bw'oba oyagala omuntu ogezaako mpaka ekisembayo. Kwata ebimuli mutwalire ebimuli obwedda ayogera wano Junior ayagala omukwano nga nawe bw'okiraba ki planned kid kiringa ki last born. Mugulire ebimuli ogendeyo. You just can't say sorry. Both of you are young, you're in love. It is so rare okusanga abantu abato nga bali mu mukwano. So don't take it for granted. Okay? Nebino byadayogera nayinza okubanga abadde abyogera just kukulumya obanga akimanyi lives zijja kutambula nti nze I date women for just fun. Nenga tabikola. These are the people that actually have true love. Nenga just tanafuna muntu gwayagala. Yeah? Okay. Olowooza gwe wamunyiiza oba yakunyiiza? Simanyi kituufu kyeki. Kuba ffenna twenyiiza buli omu anyiiza munne. Ebyalimu nti musajja o anything tobaga omukute n'omukazi oba omususpecting and nothing like that? Nedda. Okay. Guys, emboozi gye yatandikidde mugiwulidde, gyeggweredde naye mugirabye. Naye kyonna kye kiri, true love is rare to find.